the public to avoid getting involved in any form of aiding and abetting malpractice. Yes, we also have cases in Katakwi where there were floods, and we worked with the local government authorities to try and transfer the learners from the unsafe places to the safer places. The principle is, in PLE, we work with the local government authorities to help us manage the examination. So in the event that is a place which is not accessible, or there's a flood which has happened, or a landslide, then we improvise and see how we can transfer the learners to a safer place where they can be able to do the examinations from. Katakwi has been able to do that. They were able to shift the learners to another place where they're writing the examinations from. Another place was Atuke and Lepton, which was also prone to floods in case it rains. So we also asked them to transfer them to a safer place, so just in case it rains. Fortunately, we didn't have any rains this morning, but all the same, we had to make sure we take precautions so we don't get the learners cut off. In terms of distribution, we do get the local government authority officers to help us distribute the papers to the school, to the different schools. So we try and ensure that the papers are delivered to the schools in safe mode and also in good time. So all schools this morning were able to begin examinations. Majority of them were able to begin on good time. I want to thank you members for the praise for your support, and may God bless our candidates. Luganda. Introducing Wanda's multi-purpose disinfectant, your ultimate defense against harmful bugs and germs. With just a few sprays, you can quickly disinfect your toilet, bathroom, urinal, dustbin, kitchen counter, tables, farm tools, children's toys, you name it. Keep your loved ones protected. Choose cleanliness. Choose protection. Choose Wanda's. Always wonderful. It's time to break free with AZAM TV. Grab yourself a full kit at 80,000 shillings or an AZAM decoder at 40,000 shillings. Experience the thrill of every goal in La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, and the excitement of live sports action from the Saudi Pro League and Carabao Cup on AZAM Plus and Play Package in HD. Your favorite China Uganda movies on Chamuka TV on AZAM Pure for just 13,000 shillings monthly. Unlock a world of sports and entertainment with AZAM TV, the most affordable pay TV around. Visit any of our agents or call 0312-308-900 for more details. AZAM TV, entertainment for everybody. Omagarageseji arhembere kuthindra tukabeche chituri embereji erikwindra mazoba engendo narishi eritebyo bitu nambwe no mumberejo bitwanturonde kintu cyo mutana habindi namnonge kintu kiri kubasa kureta hecho kutangaza omagaragitu naniwe gabana haburungi bwa Wonders Family Jelly izo bari yawe riberyo mutano gakoziro mbirungo ebrukhezo mbiri gukagarika busya gukagira mani wena kwasigara no kuraje Wonders Family Jelly nuko majuta agine kuguma harubaju neka yawe. Wonders, always wonderful. Twinamu neba security personnel betwagala nabo okuma ebigezo ku mitendera egitali gimu. Twagala bonna okubebaza olw'omulimu omulungi gwe bakoze. Abayizi tulina emitwalo 887 mu 885 abewandiisa okukola ebigezo nga ku bano abayizi ebitundu 48 ku buli 100 bayizi balenzi ate ebitundu 52 ku buli 100 be bayizi abawala. Bano bakwera ku centers omutwalo gwo mu kakaaga mu 18 gye bagenda okubanga bawandiikira ebigezo ebigenda mu maaso essaawa eno. Abayizi ebitundu 62 ku buli 100 bayizi basomera mu masomero ga gavumenti aga University Primary Education gavumenti bisasulira era nga twagala okwebaza bannaffe abasomesa abali mu masomero ago kubanga kino kiraga nti no abantu balina obwesige masomero ga gavumenti aga University Primary Education ensonga lwaki abaana bangi ku level eyo babeera nga basomerayo. Ate abayizi ebitundu 36 ku buli 100 bano bayizi abasomera mu masomero ag'obwannannyini abayite aga private.
tulina abayizi abalina obulemu ku mibiri gyabwe bano bonnaamu tulina abayizi 13,644 abayizi abalina obulemu ku mibiri gyabwe bano ng'ekitongole tubawa obuyambi okusinziira nga baba beetaaze. Okugiza tulinamu abayizi abatasobola kuwulira bano balina tubawa sign language interpreters nga bonna bali abayizi 3 abatasobola kuwulira betuwa sign language interpreters. Tulinamu abayizi abatasobola kuwandiika oba na kusoma bulungi abo tubafunira omuntu ayinza okumuyamba okumuwandiikira oba tubayita ba transcribers oba amanuensis kisinzira kiki abalina. Tubeeramu n'abayizi abeetaaga abatalaba nga tubawa braille machines tukozesa braille question papers awamu ne braille answer sheets obasobozesa okuwandiika ekigezo kyabwe. Kati tubeeramu n'abayizi abalala nga bo balina obuzibu balinga abalya bit slow balina ngeri bakitani ng'abasawo. Kati atubawo just an extra 45 minutes naye nga beewandiikira an extra 45 minutes naye nga bonna abayizi abalina obulemu ku mibiri gyabwe tubawa eddakiika 45 ezisukuma ku z'abalala okubayamba okuba nga bakwasaganya ensonga n'obudde bakola ki babeera bafiiriddwa mu kulwawo. Wabula singa omuyizi afuna obuzibu obubadde tebwasuubiddwa tulinawo era allowance eyo okulaba nti tusobola naye okumuyamba nga embadde nzija baŋŋambeko omuyizi alemereddwa okuwandiika abadde yali mulamu n'atuuse n'abeera nga nnavu ziziganye. Kati tumufunye omuyizi wa kirasi eya wansi ayi kati kusoma tebaliyo tulina okufuna omuyizi tugalisomera banoonye omwana wa P5 mu neighborhood ajje ku ssomero amuyambe okumuwandiika kubanga twamutegekedde ate baliwa kati mpozi olunaku olw'enkya tugenda kukola enteekateeka omuyizi oyo abeere ng'agenda naye asobole okuyambibwa. Wayinza okwelaba nga afunye nga accident same thing nabo tulabanga tubafunira omuntu ayinza okubayambako singa afuna kye tuyita circumstantial impairment. Mu bayizi bano be tulina erusefu ne abayizi 61 abakoze ebigezo mu kkomera ly'e Luzira nga 7 ku bano bawala ate 5 be bayizi abalenzi. Abayizi 61 abakoledde ebigezo byabwe mu kkomera lyaffe ery'e Luzira. Tulina ebifo nga Katakwi waliyo enkuba yatonnya nnyingi nnyo amasomero agamu ne gabeera nga gali cut off ne gabeera nga galinga nga tegenda kubeera accessible nga ayinza obuzibu kandi tukolagana ne ba local governments abaana ne babajja abali side yeeyo n'abaleeta mu kifo kibadde balowooza nti kiyinza okubanga kiri safe basobozesa abaana okukola ebigezo era basobodde okukola ebigezo bulungi ku makya gano. Ebifo ebya bitwatuna ne wayinza okubeerayo enkuba eyinza okulemesa abayizi kyabadde Leptong ne Atuke nabo ne tubagamba bajjeyo abayizi mu bifo enkuba ebiyinza okubeera cut off by floods singa enkuba ebeera nga etonye nabo ne babajjayo. So twagala okubaza bannaffe aba local governments tukolagana nabo ku level eyo era nga ekigo kino ekya PLE tukolagana nnyo ne bannaffe aba local governments okutuyamba okuteekateeka ekigezo okusinziira ku embeera nga bweri mu district nga mu principle singa wabeerawo ekyokwekengera kyonna nti wayinza okubeera obuzibu bwonna bwonna obuyinza okubeerawo okulemesa abaana okukola ebigezo tuba tubasaba ne balaba nga abaana babajjayo ne bateeka mu kifo ekiyinza okubeera nga kisobozesa abayizi okukola ebigezo byabwe batali kutataganyizibwa kwonna. Twafunyeeyo bannaffe ababadde bagezaako okwekkiriranya nga no babadde mu district babadde ba scouts nga babajjeerira nga bagenda kukolera mu Oyam. Kati head teacher w'essomero the director w'essomero baliyita Atura community primary school yabadde n'akosi nga najjalira nga ategedde scout agenda okujja ng'agala muwa ssente abeere nga yekkiriranya aleke abasomesa be basobole okuba nga babbira abaana be ebigezo. Kyamukisa mulungi scout teyakkiriza so yasobodde okutegeeza poliisi nejja nekwata waliwo scout munne eyabadde amulinga amufunidde deal nga lwedde lyalika yabadde nti amaze okufuna essente kati nga yamuliiriddemu ne bamukwata scout ne bakwata ne head teacher ne director bagati bali mu mikono gya poliisi era singa musango gunaabasinga bajja kubanga etteeka ya UNEB section 25 akaweera akasooka liri bajja okukwatibwako eryogezaako aiding and abetting malpractice nogezaako okulaba nga baperepereza
abantu okukola ba scouts baffe okubanga babayamba okubira abaana ebigezo. Amateeka ya UNEB amateeka gano gali mu singa abeera singa omusango okusinga bayinza okuwa fine, bayinza okusa fine ya milioni 5 oba milioni 10 oba okusiba emyaka 2 oba emyaka 4 fine ya mitwalo ya milioni 2 paka milioni 4 oba okusiba emyaka 5 paka emyaka 10 kisinzira. So twagala okulabula bannaffe bonna ba scouts ne ba visitors abali mu field. Ekikututte mu field kulabanga oziyiza abayizi okubakopera ebigezo. Ebimaxi zaabwe baleme kansolinga bigezo byabwe results zaabwe. So singa obeera scout kusomera wowokinga supervisinga omwana ne babba ebigezo by'abaana ne babisazaamu omusango genda kubasinga. So scouts bonna abali mu field labanga mukola omulimu gwammwe muziyize okulaba abaana nga tabakopera. So sikutuwa report mutugambe abaana bakopye ate bakazolinga results zaabwe. Akawaayiro 26 1G kano katukwatako ffenna abakola ebigezo abasupervisinga ebigezo era nga basobola okusiba emyaka 5 oba okuwa endasi ya milioni 20. N'ekisinga twagala kwewala okulaba nga abayizi basobola okufuna maxi zaabwe singa zibeera released okusinga oba nazikwata. Twafunayo ne case endala yali Kagadi ne Hoima nga waliwo ba head teachers abaali bawandiisa abayizi aba secondary babiri nga bawandiisa nga abayizi aba primary. Guno musango gwa naggomola bagwita impersonation ninga gulaga nti mukyeni mulimu abantu bangi, mulimu abazadde basasula ssente ezo, mulimu ba head teachers awamu n'abayizi abagezaako okutawaanya okusoma kw'abaana bano. So twagala okuzana ba heads of centers tubeere besimbu tulabe nga tusomesa abaana bana basobola okubanga bekola ebigezo byabwe mufo ky'okulowooza nti mugenda kubabbira oba okubayamba mu ngeri efaanana bw'etyo. Ng'ekitongole tutaddewo emitendera mingi nnyo okulaba nga ebigezo tebikyasobola kubanga babibba kituyita leakage eyo kukola nti ekigezo kati kinakufuluma kati ng'okugeza mu afternoon wagenda kukola SST ng'essaawa eno SST already yafulumye dda ebyo tuyita leakage. Kati tufubye nnyo okulaba nga tunyweza nnyo natti zaffe ku level eyo. Ensonga lwaki ba heads of centers ba directors bafuba okulaba nga bakozesa engeri endala ey'okubbira abaana bafuna ababatuulira oba bafuna abantu ne bacompromisinga aba scouts ababeera bazze babeere nga bali kasomesa bayambeko abaana bano ate tukivumirira ddala era musango gwa naggomola. Twagala mpozi era n'okubiriza abantu bonna okwewala ababajeekajeeka nga babalimbalimba bagenda bawa obusasi oba whatsapp groups bataddewo tulina security teams babeera bazimonitoringa. So twagala bakubira omulanga bannaye singa akantu kajja ku ssimu yo nga kalowoozebwa oba nga keekuusa ku kigezo kya UNEB wadde katuufu wadde nga si katuufu musango gujja kukwata bayinza okusiba emyaka 5 oba okuwa engasi ya milioni 20. So twagala obasaba bannange mwewale ensonga eyo. Ndowooza byebyo ebadde njagala okwogerako. Bannamawulire yeso badde bannamawulire be bakutte Hoima babadde babya think wadde wa NBS nowa Uganda Radio Network babadde bagezaako okukavaringa ku station distribution station. Kati distribution station babeera bagabira ku ssomero nga baligabira. Kati muteeka lya UNEB ekisooka bannamawulire tuli supposed kubanga tukavaringa process y'ebigezo to that detail kubanga ebigezo ebyo information materials ziringa nga bya security products. Kati singa oba ozuminga out envelope wayinza okuba international ekikola ki ekiyinza babeera beekengera aba security temanyi lwaki oba okuba envelope eyo oba wena gweyagala okugamba akutte envelope bwati mumukwatira oba mumusanga oba ekifaanaganako bwe kityo. Sinja okwiza nange bannamawulire twewale okubanga tuyingira twewale okubanga tukavaringa ebintu ebitakkirizibwa kubeera covered. Ebigezo examination materials tetuli suppose kubanga tutamparinga na tukaze tukavaringa batrigadinga nga tampering with examination material. Nekyo mukisa omulungi tunyonyodde aba Poriisi nti babadde tebakitegedde ne abacautioninga era afanda nkakasizza nti wetwogerera kati bamaze okubanga babafulumiza.
tukoze bulungi nnyo netwagala obbasaba twewale okukavaringa abayizi nga bali mu classroom nga batandika okukola ebigezo okukavaringa materials z'ebigezo oba lupapula kebeere ebbaasa ezo zonna ziyitibwa examination materials tetuteekeddwa kubanga tuzitaataaganya tusobola okuba ebifaananyi wabweru ng'abayizi bayingira nga babakebera ekyo kikkiriza nga twali material ebeerawo nti batakkiriza ku station kwa distributinga wabula materials tetuteekeddwa kuzikavaringa awamu ne mu examination room nga bayingiza empapula z'abaana zibagenda okukolako neyanziza nnyo for God and my country. What's the basis of according to 45 minutes in the previous examinations you had with the children that have disabilities or have challenges while you're doing exams or even in their daily life? Have you assessed that the 45 minutes are enough for them to put their minds to think because they're children that have lapses for minutes and minutes? Well, of course, it can't go on until forever, and I'm sure this was scientifically established that 45 minutes are enough. Actually, most of them don't even need them, but it's the principle, whether you need it or not. So if you don't need it, you can get out before. If you need it, then you use it. There are some, especially who need transcribers. They are thinking through the process. You are reading you read a question to them, and then they think through, and then they tell you the answer or something like that. So definitely those ones need it, but others do not need it. So this is something which was established scientifically that 45 minutes would be sufficient for them to cover for the lost time. The issue of the hard-to-reach area, where landslides are currently, what is the information other than pulling these students from their localities to neighboring schools? What information have you added on top of that? Okay. And do we have any delays in such areas in delivery of the examination to us? What I can confirm is that we were able to deliver to the stations in good time as of yesterday. This morning I haven't received the reports as yet, but in principle, because we work with local governments, so we work with the CAOs, the chief administrative officers, we work with the district education officers, and we've been having engagements with them to establish. And for those who were expecting to have the hard-to-reach areas, we had a special budget for them to help them cater, make special arrangements, because we can't be there. And because they are in the local area, they are able to address the issues locally in a better way. So they just communicate to us. So we give them the leeway. So like I said, in principle, once you realize you need to shift the candidates, then you shift them to another place. And we work with partners like Red Cross. So if they need to provide maybe a tent or a safe place for them to work from, then they will do that. And I know it's only Katakwi which had transferred their candidates. Leptong and Atuke, they were still considering, but I'm not sure if they were able to transfer them because they were saying in case the rains are heavy. So they just had a standby plan. Yes, please. Okay. Hard to reach areas, yes. Before ebizibu okutuukamu. Okugeza waliwo ebifunga Katakwi twafunayo amatagani nga matebe nkuba yatonya nnyo kati abaana abamu nga banaside gye balimu nga tebasobola kutuukayo kati bwe tuba tukola ekigezo kya PLE tukolagana ne bannaffe aba local governments ne ba district inspectors of schools DEO's office awamu ne bakaawo twogeraganya nabo ne tuteesa batubya budget baba beetaaga ssente okubayambako okushiftinga abantu bano tugatubayo already budget ebeerawo ya hard to reach areas. So singa kiba kyetaagisiza kubanga emirundi egisinga PLE bwebeerawo enkuba etonya nnyo kati ebifo ebyo bimu bifukola ki bimanyiddwa ebisobola okufladinga. So tubawa budget sente obayamba okukola okutransferinga abayizi abo era nga kimanyi over the weekend abaana b'Katakwi abaana babadde cut off enkuba yatonya Katakwi ya transferinga abaana abamu ne batwala mu kifo ekirala bakolagana ne ba Red Cross ne bawa ekifo bayinza okubateeka. Leptong ne Atuke nabo bali bateebereza nti singa enkuba eba etonye bayinza okufuna obuzibu nabo nga balina enteekateeka singa eba etonye ne basalako bajja kubanga bakola ki bajjayo abaana.
so mu principle tukolagana ne ba local governments so singa beerawo obuzibu bonna tukwasaganyizamu ensonga eyo ate bwaba kyetagisa banafa ba situation nabo batuyambako okulaba nga tuyamba abaana bano ekigendo kyabina kyakulaba nti buli muyizi abeera nga yeewandisiza naffe asobola okuba nga akola ebigezo ate mu mbeera eyinza okumusobozesa okuwandika ebigezo obulungi eyanzanya